Katikkiro wa Buganda naye amaze n'alaba ebikolobero bya gavumenti ya President Museveni. Avuddeyo n'avumirira ebikolwa bya General Muhoozi era n'amulabula. N'amugamba nti ebintu by'okola oyinza okuba nti obikola gw'olaba olaga amaanyi, naye ate munnange oli mu kuteeka gavumenti ya taatawo mu matigga na mu katyabaga. Bannayuganda basinga gavumenti amaanyi singa bagera ku makya ne basalawo ne bagatta eddoboozi. Bibadde ebigambo bya Katikkiro oluvannyuma lw'okuba nti ate avumiridde ebikolwa bya okuvaayo n'awamba Hedimutwe ne yeewaana nga bw'ali muyigiriza olunyankole, n'amusalako enviiri, n'amumwa ekirevu, n'amwambula. Ebigambo bya Katikkiro bibadde so sensitive era yeegase ku ludda olw'abantu. Yeegase ndowooza ku ddoboozi lya Bobi Wine okusobola okuba nti ate avumirira ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba. Akatambi kolabaako Hedimutwe aleetedde olunaku olwaleero mu kkooti e Masaka, wabula ng'embeera gy'agiddemu ebadde mbi. Azze akaaba, azze awenyera ng'asinda obulumi oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa olw'okkuba emiggo, era bwe bamaze okumuyita kkooti e Masaka bamusudde awo. Katikkiro yeegatiddwako abantu abalala bangi okuli abayimbi abavuddeyo okugatta eddoboozi lyabwe okulwanisa ebikolwa eby'ekitujju eby'okuwamba abantu n'okubatulugunya. Kavidiyo kano katuuseeko aka Katikkiro wa Buganda ng'avumirwa ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba. Kusaba vidiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Uganda ejjuddemu abeewulira ebyanyi bawamba abantu ate ne bakyewaaniramu. Omuganda n'agamba nti atatya musajja munne tawangaala, gwakitegedde gamba nti amiina. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Hedimutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya lunyankole. Si byange bibye, tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Hedimutwe nga amumwedde ekirevu. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde, si nze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Hedimutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yebeemuggalira ate naye egoberera amateeka. Saawa 28 bamutwale. Buno obubaka njagala bugende eri omukulu Muhoozi Kainerugaba ne mutaatawo oba muzeeyiwo General Yoweri Kaguta Museveni. Twagala bagamba nti tukoye enkola yammwe n'empisa yammwe eri bannayuganda, abantu ab'eddembe abafaanana bwatyo okubanga mubayisaamu amaaso ne mutandika okubawamba mu bintu by'ekisaagiriro ne batandika okutulugunyizibwa. Mulumya famiri z'abantu bano, mulumya eggwanga. Tetumanyi gye mwava kuyingira ggwanga ne kutandika tumalako mirembe butaagala bwenkanya. Omusajja atakkiriza mukazi we mubuulirako waka agamba kategali kulaakulana. Omuntu atawuliriza abantu balala nnaku eruma balanga mu ebintu mubitwalira mu ngalo zammwe mubitwala nga bwe mwagala, tetugenda kikkiriza. Katwambale uniform zaffe ez'abalwanirizi b'eddembe mu linnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twagala musumulule abantu baffe okuva amakomera gye mubasibidde simanya ne gye mubatadde tetumanyiyo. Tukivumira kintu kya bulabe. Gwe General Kainerugaba naawe Museveni mweddeko. Bannange mwasuze mutya bagayi bantu bange. Sitera kwagala nnyo kwogera ku byabufuzi ennaku zino, mbadde ngezaako si kubyesamba kubanga byesobola byesamba, naye mbadde kugangambira nga saagala nnyo kubikulembeza. Naye leero ndabye akafaananyi mazima ddala, omwana wa pulezidenti ali mu ntebe n'okidnappinga omuntu n'ojja ne ku mutimbagano ku X ne weewaana nga bw'ali mu basementi yo, n'oteekayo n'ekifaananyi
mazima ddala ffe nga bannayuganda ng'ensi tulaga wa omwana wa president ali mu ntebe omuntu yabula abantu be ne bagamba omuntu waffe abuze poliisi ne yeegaana negaa tetumanyi gy'ali kwegamba ebitongole bya security ne bigamba tebimanyi muntu gy'ali after some time gwe ng'omwana wa president ovaayo ng'omutimba ku mutimbagano gwo nga weewaana nga bw'oli mu muyigiriza olunyankole nga bw'oli mu mukuba nga bw'oli mu mutokyalinga abantu nabo ne bagenda ne bakomentinga ne bawaana nga bw'okola ekirungi mazima ddala bano abantu balaba ebigenda mu maaso abantu abaasooka mu kufuga tebalaba kitegeerera ddala tuli ku ki very sickening, very sickening. Nkirabye mazima ddala omuntu eyasomako banoonya omuntu waabwe abantu banoonya omuntu waabwe ebitongole ebikuuma ddembe bigambye tebimanyi muntu waabwe gy'ali gwe ng'ovaayo ng'omukuba nti ffe tumulina ate abalala ensi yonna esirise n'ebitongole ebikuuma ddembe nabyo bisirise tebisobola kuvaayo ne bigamba omuntu oyo tumunoonya buli omu kooti zisirise parliament egenda sirika kwegamba mazima ddala tulaga wa mukulu muhoozi tetujja kwerabira sebo internet eno teyeerabira ogenda kukuba abantu obakwate naye munnange ensi eno tegenda kwerabira olaba bali boboti bye baakola nga tewali na mitimbagano nga tetwabyerabira tetujja byerabira naye nze kimpeddeko era simanyi bwe kibanga abantu eyo nga yo first family erabe ekyo kiri fine omutabani waabwe kyakoze first born awo then nja kubeewuunya nnyo naye nga kisusse. We need some sanity in our country. We need some sanity in the people that hold power in this country. People stop abusing power. That's too much. Too much abuse of power. Kisusse. Just because you're the president's son, because they made you an army commander, you're not going to kuchija nyansi yonna. Mukama waffe. Kanze muziki gwange naye nga kino kyo kisusse.